All that I give to you. Yourself, I can just tell you, never lose hope. Let people talk, but God is there to fight for your battles. For 8 years, we have been married. Unfortunately, we lacked a child in our marriage. People were talking. They used to ask my wife very tough questions. Are you barren? Why are you not giving birth? You're just eating the money's money and also the food, but there is no fruits to show out. Yes, God has been so faithful. For just few months back, God blessed us with twins. Unfortunately, my one baby went back home to be with our Lord Jesus Christ, but Nakato is still there. So I'm so grateful that my wife gave me a name of being a Salongo. Mami Sin Kiganda is alive and our baby is also alive. We thank God so much. Dr. Bishop Pastor David Livingstone Kiganda narrates his story. Mukyala wange Cindy Kiganda, mukyala omwana omuwala mulungi oyo gwe nawasa Cindy Kalala gwe nawasa Zimbabwe. Tumaze mbufumba emyaka 8 nga tazaala omwana ng'akyabuze. Naye nga bw'abanga abuulira oba ng'ali ku TV ng'alina programu gy'akola, omuntu ng'aleka ne programu mukyala wange gy'aliko gy'akola okubuuza ekibuuzo ku yo, n'amubuuza ekibuuzo nti mukazi gwe ozaala ddi? Lwaki tozaala? Simanyi kiwulidde. Kakati ye byamutawaanyanga nnyo. Naŋŋamba ne munnange, omuntu obeera olina ku programu oyogerera omuntu n'akubuuza nti lwaki tozaala, lwaki oli mugumba, oli kusendeza omusajja oli azaabwerere, lwaki tozaala, ozaala ddi? Ne mugande bannayuganda tojja basobola wangi, tojja kusobola bannayuganda, ojja kwabika omutwe gwabwerere, gwesaba Mukama, tukabirire Mukama aggulewo olubuto ozaala omwana. Era yamuzadde. Kakati singa budde yabomala nga ali ku ekyo okunoonya ani yamuvumye ani ataamuvumye, teyali yabisa omutwe. Gwe kola ky'oteekeddwa okukola. Mwebale kutusabira ne Cindy abatumidde wetwogerera kakati abuusabuusa mwana. Omwana bamuyita Miracle Nakato Kiganda, mwana mulongo, baana bazze babiri, omu n'agenda. So you also yourself never lose hope. Subscribe, like and share. May God bless you.